Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena twekumide kwano ku Lubalusewa TV nagamba nti Lubalusewa TV tuli kumikutumigatta abantu okuli ogwa YouTube channel okuli ogwa Facebook sako ne TikTok tugoberereko tusobole okubanga tukuweereza mu mpereze ennungi ddala. Tubebaza mwenna abateeka mu kadata kamwe ne musobola okubanga mugoberera Lubalusewa TV. Lubalusewa TV eyammwe kansoke nkuwa abatekamu ensimbi okuli Aji Mukisa Karim onono nga asangibwa ku luguudo lw'Emitiana wali ebujuuko musomi wa dduwa mukukutivu genda yakusomera dduwa asobole okubanga gobako ebisiraani weno yagala genda bweru weyune Aji Mukisa Karim Kyaddondo Senior Secondary School enono nga esangibwa Matuga Kiryagonja batuukirire basobole okubanga bakubangulira omwana mu mangula ennungi oyagala mwana nga future yentangavu mutwale ku Kyaddondo Senior Secondary School Sunset Junior School banono nga balina branches 3 Matuga Kawanda saako ne Kawempe twalayo omwana basobole okubanga bambangula batandise okubanga bawandiisa abaana kirungi nnyo omwana omutwala ne bamuwa interviews mu budde buno bw'agiyita n'omanya nti ekibiina kinagenda kisigalamu oba agenda kuba ate akyusibwa Haji Samuel Gemanya olunaku olwaleero nkomyewo ne muganda nga agenda kuba atweyanjulira tulabe biki ebitambudde mu ggwanga si mulala kamubawe asobole okubanga ate abeyanjulira ate tubenga tweyongerayo tusanyusa okola ku Lubalusewa TV. Amina nange nsanyuse okubeera ku mukutu gaggadde sigwe gusoose okubeera ku Lubaluka TV. Lubalusewa sebo naye ndudde buli oludde buli kujja ate manya TV eno eri ku luguudo lwange nga bulijjo lule Bombo Road sebo ate activist ndi political activist wa peace and justice. Oli mulwanyizi wa ddembe Amanya abantu abasinga bannayuganda bamanyi eddembe lyabwe era ky'ovola abantu ffe abamu twakwatibwa nga tuli mu byobufuzi kyatwanguyira okulaba nga tusimattuka ejjamba bw'okwatibwanga oli mulwanyizi wa ddembe bakuta mangu kale ekyokukuta amangu kyandibadde kisoundinga nga kyekituufu naye artist wabeerawo obwenkanya era butambula mu time gye bulina otambula oba akagereke muli balwanyizi b'eddembe akasente kajja kangi mukapokerayo era ne ba activist bali all over the world waliwo aba Amnesty kati ffe twalinamu aba Amnesty International ba activist batambula buli nsi zonna bangamba bise ebisinga mwekuutizayo nga muba mwagala kuba nti mufuna eri asylum nabyo bitambula era kubanga kati obeere Uganda wano mu nsi ng'eno gy'olaba nti okwata miliyoni 10 n'obanga akutte emitwalo 10 wakyo batofuluma ggwanga wana Uganda eri Uganda nga nyamyoni zange 10 ate zikukolera kizi zikuzimbira ennyumba n'ogulako ne poloti je kiddusa abantu mpozi ng'ogenzeeyo kiserere zikyalina value mpozi ng'ogenzeeyo mu Northern Uganda oba mu Western Uganda oba kale genako Nakasongola gy'osanga eka ya miliyoni 2 ku 3 awo okyasobola naye nga Nakasongola bw'oba ozimbeyo amakaago ate omulimu ogenda gukola gujjawa era oba ogenda kuba oyingiza mmeka weyanjuli abatulaba mwenna mwebale kulaba TV eno TV by the way TV y'amaanyi okuva 2021 so kiri kyajjukira 2021 nga twakava mu kalolwawo watuusa nkonya amawulire aga campaign trail ag'okulonda bambi mwena tubeebaza mwenna aba subscribing ku TV eno n'abagiteekamu akasente n'abagiraba mwebalire ddala mwena n'aba commentinga mwebale commentinga mbeerako okwo era mbaddeyo nga ndi mu kamooli nga ndaye ebigenda mu maaso ne nga akatubikoze tutya batuyisaamu eggaali n'olaba bayisaamu eggaali naye nga tebabategeera ate omulamu agwammwe kubanga Bannayuganda kye mulina okusooka okutegeera nti buli muntu agenda kwogera by'oyagala ate si nti buli media house egenda kukulaga ggwe by'oyagala wabula kigenda kubeera nti Munnayuganda gw'ogenda kuleka buli muntu akole paati ye naawe okole paati oba ne munansonywamuko katono naye w'okomentinga kwekyo ekiba kizze nti olw'okuba oli ayisizzaawo kino ate nekikufuukira ensonga oba ate ofuuse dictator obanga agamba nti emitwe gyonna egiri mu nsi gitegeera kyekimu ofuuse bano badictator bali mu mayanga nti gweyogera kino gweyogera kiri nga olya nti mulimu abamu mu gavumenti nga w'omwogerako agamba nti wakyo njogeddeko botosobola nga wandibadde onjogerako birungi bye nedda ate buli muntu alina okwogerwako
kale mwenna watulaba mbalamusiza era nze Lule Bombo Road ngandi activist peace and justice activist. Lwaki weyita Lule Bombo Road? Muna erinnya erya Lule Bombo Road ebiseera bya 2021 nga tugenda mu kalulu nze gwe bakwasa oluguudo olwo nga tutimba ebipande nga Kyagulanyi agenda ku nomination bafulumya ebipande awo nembanga buli muntu bamuwa oluguudo waliwo n'abali mu kkomera eyo kati abakyali awo bayasini nabo balina enguudo zaabwe babakwasanga bipande n'obitimba kati oluguudo nti kati luno oluguudo nti Ntebe Road nga wali aliyo nti Jinja Road waliwo Bombo Road nga nze ndi okuva ku tawaawo nasiba ekipande paka Bombo era ebipande ebyo wadde nga sasa Sulanti chairman Nyanzi nga mumanye ekikono kye sente zaffe yazirya nakati chairman Nyanzi gwe nakati nkyamubanja niba kuba sinayagala mubanja musajja nga wa mutima mulungi musajja kugwe omusajja oyo by the way simanyi nakumanya oba ne kadi yagiza ya NRM olimba omusajja oyo kankuzeeko emabega akatambi niwe twali ku campaign trail nga tuli mu kutembeeta Kyagulanyi tumulaga eri ggwanga nti yono ye Kyagulanyi waffe gwe tuleeta president w'eggwanga twatambulanga ne Kyagulanyi ng'ayisaamu omutwe ne Nyanzi n'ayisaamu omutwe jjukira mulimu abantu okuyisa mu open roof mu motoka ekintu ekyo kiba kirungi kati chairman Nyanzi yeetundiranga nnyo ku muganda we ng'amwekuutirizaako tugeze principal afulumiza afulumya omutwe oyo Nyanzi ne Eddie yawe era ekintu ekyo kyakulumanga nabanga oli muganda we gwobeera mugande kati ffe tuzze kutembeta family yonna ate mugamba ate President Museveni nti omwana ate mama ate biki ate kati gwe kyovumirira okujjawo ate gwe kyoyagaanaawo okuimplement alabika engeri ali mukulu waabwe abaagala olugezigezi olwo kati ffe ntumugamba ssebo wadde oli mukulu woono olugezigezi oluzzewa era twamugamba nga ssebo zzaayo omutwe gwo ekintu kyatugaaniza ddala era kyatwawula nnyo yakyeka kwe kuyava kati omubanjizaawa mubanja kubanga bwe twali tutandika okusimba ebipande baleeta bupikapu bw'ebipande ebyo ne batuwanga batch y'ebipande kati n'akawunga ka muwogo kati nga bakuwa obuwunga bwo n'obuteeka ku piki ng'olina butabula kiro nga bukyawo kubanga muba mulina okutimba ki ffe twabwetabuliranga kati twatuula bamubiru James Mubiru bembe twali nabo no Yasini oyo gwaita machete kati ali ekitalia nga ebipande ebikuggwako oyina okumukubira essimu akongere n'aleeta ebipande okuva ku kitebe n'abatuusa we muba muli ku piki n'addamu n'abawa ebipande ebyo ne mugenda maaso n'okutimba kakati nga tulina okuba buli omu ku luguudo lwalina obaako ne piki 4 ku 5 nze nasobola 4 buli piki ebeerako abantu 3 ate buli piki si ya mwana buli piki eba ya mugagga omwana olina omuwa emitwalo 2 ku 3 ya piki then naye abeerawo 2 oyo agivuga kati then ne bana era 2 waliwo akwata ekidomola ky'akawunga ka muwogo waliwo akwata ekipande sirire zalinga nyingi anti kyenkulaga zabanga sente nyingi akati n'atugamba nti sente tutaddeyo proposal sente baziyisizza Kyagulanyi ne Luwisi Kyagulanyi agambe Luwisi sente azikole ki Lubongo oyo Luwisi oyo yalirizinga sente era Luwisi bakubasa ebimusaga abyogeramu nnyo era yamanyi baani abajjangayo sente zino zaaki kyovula bangi bali mu makomera gwe wajjanga sente za Luwisi wazikozesanga ki era kyabanga kigattako ki ku struggle kati yo question naye eri eyo sijja jjogerako ndijogerako olulala naye kati kyengezaako okulaga nti batugamba nti sente budget egenda kubeera bwete tugiyisa mu meeting tiwabula buli omu enkya tukole ki tutandike kati ne basulanga ati batuwadde n'ebipande n'obuwunga batugamba enkya mukole ki mutandike wabula mutandikeeko kubanga tuyinza obba sente mutabitimba ne mubisuula ne mujja wabula mutimbe mujje musasulwe baba wangako ka deposit never amafuta nga mugateeka mu kubanga batulaba nti ffe abaali batambula ne Kyagulanyi tiimu eyasooka
nti abo tutwali bannabyabufuzi, twali balwanirizi badde, twali ba revolutionaries, twali ba people power. Mwete mwali ba nupu. Mwali ba people power. People power nti buli kibiina kyonna kyovula nti ffe twalina emikwano mu buli kibiina. Ngira ffe twagala nkyuka ya ggwanga. Oba babasalako babatya enkwe. Nonanti buli kibiina okirimu. Anti era enkwe zonna zirina okubera, togenda kebera mutima gwa muntu. Tosobola kukebera mutima gwa muntu kubanga ne Sitaani naye malayika. Era alina ebituufu byakola ate mmwe ne mubiyita ebikyamu. Kakati mu nsonga eyo nti mutusindise tukozese ssente eyaffe kubanga batulabanga ffe twali tuyimiridde, mwalimu abasawo, twali bakozi nga tulinamu akasente kaffe. Tuli ba revolutionalist. Kitegeeza nti obeera revolutionalist osubscribinga buli kimu ky'olina. Wagenda mu people wange olina ssente zo? Nga nina ssente zange so saagenda kufunayo ssente. Kati Lule, lwaki tewakoleranga bwereere ate wano mu kutimba ebipande nga bakusasula? Kuborodde walina ssente. Anti okutimba ebipande kyali kitundooli kubanga lyagenda ku nomination. Nze okujja ewo bokutembeeta okuwerekera nti ogenda gundi nsobola oteekamu ezange n'otamba kubanga sigwa obumpise. Naye okumpa tasking eyo nti genda ontimbira ekipande ngeya kiprinting ati yakiprintingira bwereere ku mashini ye ne inki yagula wa bwereere ngaba abaleeta ebipande byokubo bu pick up babasasula ssente za delivery. Kakati atenze Lule wakimba nkolera obwereere okugenda okubitimba. Wachi omwana wa boda nga boda bagisasulira olunaku. Lwaki yagivugira obe n'amafuta agenda gajjawa? Kitegeeza walina okubaawo ki? Nyanzo ono mubanja ssente mmeka? Sente nze zange zinateeka mu kutimba ebipande zaali $5,000,000. Naye kati ezo $5,000,000 sente nange neewule. Kati z'omubanja? Zinateekamu. Naye kati era era bwe ngamba nti kati kugenda ku mubanja era nja kutandika. Era bannayuganda abanyiiga munyiige kubanga mwe temwagala kwogera ku bantu abo abantu ng'abo olw'okuba nti oli muganda wa principal naye ayogerwako soogedde ku principal era sibanja principal Manja Nyanzi ne Luisi Rubongoya abo abaatukozesa okutimba ebipande ne batugamba mugende we mumala okutimba mukomewo twabitimbira wiiki nnamba tutimba bipande naye n'otimba olunaku olusooka n'otimba olwokubiri bagana okusasula n'otimba olwokusasula lunaku nga lwaki tokomaawo? Anti nga ekyo twali tukyagala ng'olina oteekamu ne tubitimba okuvaawo naawe bonna simanyi ba ghetto speaker simanyi baani ne kati abo bo baafunamu kubanga naawe olweyo ba ghetto speaker naawe bimanyi bo baasigala balemezzaamu kubanga munnange baana ba Firebase baana b'abayimbi bonna baali mu music industry kati fe wataali mu bya music twajja tulooza tuli mu bya ddala bya bufuzi kumbe tuli mu byaki mu katemba ali awo. Naye anyway you see a issue naye ekikulu kya byonna nti mwenna abakolagane Chairman Nyanzi muli kafu nti oyo omusajja yes muganda wa mukulu naye enkwe zonna ezikyasinza okuzimbibwa mu kibiina ekyo kyetuzetoola ku Chairman Nyanzi ne kubagamba nti ono yalidde mbunuupu era yaba alidde naye mpulira mumukuba nnyo amugamba alina enkwe naye ate ndaba abantu bamweyunira bweyunizi batuukira ku ye anti ye mobilizer wa camp ye kimanyi general mobilizer obavubuka simanyi biki ebyo eggwanga lyonna ya mobilizing okitegedde ya mobilizing ekyo volant ne kino ekibiina mu Bukunga yakikola ki yakisawo kunga ya mobilizing Kunga ye chairman wa Kunga okitegedde nekye simanyi oba chairman buli oba NRM kadi yagizaayo ate yafunako kadi ya NRM ate oba chairman bwali bwaki okumuyita Chairman Nyanzi yali chairman w'Ekamookya alabika yavaayo ng'alaba teriyo mulamwa yavaayo akange mutomanyi nti woti buli gy'okumutiisa gavumenti oba okola ddamu kyogambe bw'otiisa gavumenti oba okola kati golooza lwaki nga Nyanzi asobola okutiisa gavumenti oba omuntu obuntu anti muganda we sikeyakulo wa gavumenti si alabisa gavumenti gwoyogera ku musolo gw'eggwanga gwayogera ku nsonga ya airport enguze eri ku airport yali ani teri principal
go tekeseza ku babbala kati ngabwe omulwanyizi w'eddembe tosobola kusonyiwa Nyanzi sente ezo. Nyanzi kati mbaze banga kinga sikyogerako. Kyogamba ndi bubi. Kati gomanyi ndi bubi. Maze banga kinga sikyogerako. Naye ekinnuma kiri kimu nti bangi bakyagwa mu trap ya Nyanzi. Aita kimanyi. Nezo sente za kadi ezo kutunda kadi. Lero kati ogenda kuvaayo ojja kulaba kati nga principal kadi batunda ntunde. Bali batunda ntunde ojja kulaba kati nga kati bavuddeyo ne bagamba bakiteeka mu lwatu. Nti kati sente z'omutema gwa kadi zibere bwesi. Kwa bakimanyi babalabisa luli nti kadi batunda ntunde ne beegaana. Kyokka ate kati ku luno abantu era bangi baagala oyitira mu Nuupu. Kati banaddamu tunda kadi bagamba mwatugamba kati musula nti kati nga mutunda. Ate abantu bulya bagamba kati bagenda kiteekawo kibere official. Ate kadi bajagaza ki? Kati kyoyino manchiri kimu. Yaga twawula ebintu bibiri. Waliwo abantu abagamba nti olaba kati eri yali weevu byaggwawo kati naye abantu bakyate kadi bakyajagala. Kati tuyina ebintu bibiri. Tuyina abantu abaagala Kyagulanyi ng'omuntu. Ebyaddala nti Kyagulanyi ne waba akoze atya ku muntu amwagala mulo tasobya eta toyina kyomugambira jasigala nga ku muntu amwagala era kino tuleme kulimba Kyagulanyi alina bamukola ki abamwagala ne tuba n'abantu nga bannabyabufuzi political players kati bannabyabufuzi abazannya ebyobufuzi nabo gye bali era nabo nga mikwano gya Kyagulanyi kati munnabyabufuzi akyuka aba ne kala bbiri nti Kyagulanyi kyaba mpasingidde mu byobufuzi ajja sigala naye kyabaaganya ompasingira mu byobufuzi nga tafuna mutagenda sigala naye abo ne tuba nabo kati ne tuba ne bannankyuka be bayita ba revolutionalist ba Mandela b'e Uganda baffe Muleleka kunni olio gwe ba Mandela b'e Uganda ndi activist peace and justice activist mulwanirizi osobola okuba n'omutima ng'ogwa Mandela sali mukomera saakwatibwa nina mmala fiirayo kati nina mmala fiirayo ne bakuyigiza kano n'ovaayo ba mutima gwa Mandela nga lwaki kati Luwiisi era ayingidde ekkomera Chairman Nyanzi era ayingidde ekkomera ne bano abayingira amakomera si bamotivatinga beba bagamba abayasiini abayokya bipiira bakola ki sente ezagula amafuta nezigula ebipiira ani yazibawa ani yaziririzinga. That's the question. So kyengezaako okulaga nti mubeeramu ba individual players. Kyagulanyi nga Kyagulanyi talina musango yakola ogugwe era kyovula Kyagulanyi akugamba nti nze ogwange ngukoze naye kola ki kola ogugwo ogugwa gukoze naye kola ki yaliwo okubuusa na kubuulira kyovulaba nti buli omu akola ogugwe kyovulaba fulufiga bonna baaliye wa Kyagulanyi ne bakola ogwabwe amaani bavaayo ne bagenda ne bagenda eri bakola gwabwe kyovula kati nabo bennyini abo bonna ono Balamu yali kyali wa Kyagulanyi era Balamu amaanyi agafunirwa Kyagulanyi okulaba nti afuna wa minister oyo Eddie Kenzo ndoza mumanya yabeeranga mugundi yabeeranga mu Nnyendo bagoba nseenene osegedde Eddie Kenzo mu wali ebiri waffe nze nkubuulira yabeeranga mu Nnyendo nga alina naye akagaali ke akabafalafala abatembeeyi nga bebasuuza bano abakwata enseenene kyabana balonda enseenene nga babbako enseenene bye nkugamba ng'ani abba enseenene abo ba Eddie Kenzo lule walingayo ewaffe ye Masaka bye nkugamba ife ekyo twakwatanga nseenene ekiro atugenda kuzina ebyo ebipipa zino ezigwa ebbali nga tuziyola kati mu bikuube ba Eddie Kenzo nga bebaniga b'omu bebaniga nga beesula bubbanda nabo Edibani babeera ku buli bbaala abo ba Kenzo kalifu ky'okuba enseenene lwaki tebalonda zaabo nga batugoba ne batukuba emigo ne tusuula ebivera by'enseenene bazironda abo bake nze mmanyi Kenzo busuuza busuuza abalabi baluse bati nkuwa Mosh Media eno nga
ngundivu mukube ebifaananyi videography batuukire basobole okubanga bakolera ebifaananyi ebirungi balina branding ab'amasomero mwekwate Mosh Media baka passport photo kali kalungi kamulembe nnyo bakola banners stickers posters reflector jackets bonna oyagala kikopo kiteekako kifaananyi kyo oyagala kiteekako linnya lyo wekwate Mosh Media. Enamba y'essimu ze zino wamanga eri 0761824426. Yo MTN Airtel 0753136490. Tuli nerule onono nga mulwanirizi wa ddembe tayina gwatamanyi oba akulidde mu bitundu bimeka akugaye nti Masaka yabeeranga ne Eddie Kenzo lule Tereza saberanga twavange navange waffe ekirimya otambuzaawo bigere abamanyi Masaka nga tutambula okuva ntujja ntuka Mataka Musoni tusala ntujja mu Nyendo okwata ensenene nga Kenzo balina mwaka gali bakale bisebyo ngo bamuyita batya yali musuuza Kenzo kati Kenzo nga ina akagali ke babeera mu bubale waliwo bubale obeerayo ne bano abali beeryamu eyo mu street sezo mubirimu ebikuubo nga mwabeera kugambye yali Siteboni mwana wa musite nga ina mwaka gali ko mu batambula mu mabala biki bakuba obukaliyoki obwo kati naye nze kyenkugamba we nalabira Kenzo oyo era nze ngenda nziramu ndieno Kampala nvuddeyo mu kyalo eyo nali ntwawuje nawummuliranga ni nkumawe kamba ngende okulaba ndaba bano ba Firebase Army wano bazze eno ensambya ku sharing ngende okumulaba sebo omuniga mulaba atambula kamotoka ka open roof akono muganda wa Bobby onani Mickey Wine ningamba osiye mya yatubaka ensenene zaffe leo tunulia nega niyo tunulayo ayambadde ekisaati ekiwanvu bwe kiti bine bisati bibayitanga bibichi weya ekisaati kine kireberalebera bwe kiti ataddeko ne ayambadde babuyita bugundi bu bandana aswine bandana ene ayambadde ba edigia yali yasibika gundi yali ataddeko ka bandana Mickey Wine then Kenzo ngataddemu bagita batene ya round ebirako Nike bagita bandana bagita edigia ebirako ne kano ka babutanga bu kabaka round bwe katinga ka bandana sika bandana bagita Ediban wekityo bwo babuyitanga bu Ediban ayambadde ka Ediban bwe katika white kalina mu Nike tiki ya Nike siyono Namugamba omuniga kati yazze Kampala kyaza gwa musoko okujje Kampala nze yazalibwa ensambya zakulidde ekibuli nazalibwa mu city era mbeera mu city nebijja yaffe biri wali obimanyi wali Matuga izi tumanyi bijja yaffe biri awo nze ndi wa city kugambye Masaka yiwaffe gye banzaala era gye mpumulira kati bakenzo bibali abaniga beeri mulaba onengamba omuniga ono lule waliwo omuvubuka bamuyita Sky Soldier essawa yakati akomerera principal ne Nuupu ajja atya okujja mu Nuupu ate amala aveeyo kakati ensonga ya Sky Soldier oyo sandi yagadde nnyo banajji obanji kunnyonnyola entya abasinga Sky Soldier bamulabanga kale basinga bagamba ngambo Bobby Wine yamukuza naye si kituufu Bobby yamukwatako bukwasi mweba wali okwekalakaasa yali mwalimu omugenzi Seggirinya yali ne Sky Soldier Seggirinya ne dereva wa Seggirinya gwe bayita Kasagga be baali ne Sky Soldier nga Sky Soldier yakwata essimu yani ya Seggirinya ya live
kati bakuba tear gas kwaliko ne mutabani wa chairman Nyanzi obwana obwabulabo obwana obagamba obwana obuto myaka simanyi 16 ne kali kakulu ne bakubate kakula okujjako mutabani wa Nyanzi yali omuto kwaliko nono muvubuka ayimba bamuyita yita omuwala wa Najjuma bamuyita aliawo is a rapper yayimba oluyimba lwa basimanyi yayimba oluyimba lwa Museveni simanyi Museveni kola biki Museveni aoma ino oluyimba luyayimba nga amonkinga Museveni ento tufuze nnyo biki kirya lwa revolution by revolutionarist oluyimba kale lulungi lwa nga akuba ku Museveni awo so kakati abaana abo balina ka group ngawe bakwatama bateekwa ku kirole kati Kyagulanyi namwogerako nga alaba omwana omuto okubanga alina omutima ogulwanirira eggwanga awo yavaayo naye nga Sky Soldier ya mwana yakuzibwa omugenzi Seggirinya era Seggirinya yatandika okumuleeta mu byobufuzi bye nga akyali kansala atambulanga ne Seggirinya kakati Sky Soldier n'atandika okubanga nga tamanyi na kukozesa simu tamanyi na kuwandiika linnya lye oyo Sky Soldier nze ndi badaddayo nabuzi n'asoma okusinga okudda mu byobufuzi ebyobukyayi naye n'akole you get atandika okuvuma bali baavuma bakulu ate be bamukuzizza be bamukuze badde nga bamuwa ne ssente kati abaana okimanyi nti abaana ne Kyagulanyi waliwo we yatuukako ekiseera n'abendoosinga n'agamba abantu badda hospital abasupporting oyo omwana nga bamuwa ssente nga malina okwekabya kala ne yeerwaza mbu mulwadde oyo omwana ate era mulwadde nze kyenyinza okugamba oyo omwana mulwadde yayiwanga ebirogologo ebintu ebitagambika ebyo n'agamba mbu bamukubye tear gas ayina gundi yayiwayiwanga ebintu ayina araje oyo omwana atandika okwegatta nga wa myaka 12 nerule nze nkugamba bya ddala olaba ku gundi ku campaign trail oyo omwana nga agenda ku live n'agamba simanyi ndi mulwadde bankubye tear gas bakadala bamusindikira ssente ayinako ne bakadala bamukwana bamuwa ssente oyo omwana tasula mulogi talina bamalaya tasula mulogi talina bamalaya yesulira wakaawe tobalopako newa Kyagulanyi abo abaana si yesulira wakaawe apangisa logi bino twagenda ku campaign trail tasula mu mmotoka nga bakadala bamusindikidde alina miliyoni y'essente ku ssimu kadi nga asulawo mulogi naye nkugambye tasula mulogi talimu bamalaya tasula mulogi etalimu etalina bamalaya beetunda era watambula muzogi zonna abuuza zino logi kyeriko bamalaya Sky Soldier oyo omubwamu buto obwo kati yagenda kumotivatinga kyeggwanga agenda kumotivatinga kyeggwanga yogera bingi alina kusirika talina actually Sky Soldier ate in fact kantunda mu kamera eno omanyi mwagala nnyo ovuma abantu naye gwe Sky Soldier ate olina nakuba musirifu nannyo olina kuba musirifu nannyo bikolwa talina bikolwa bya bugunjufu at all talina bikolwa bya bugunjufu mwenge mugenda kwebaka mu mulemu tuwummulemu tulaba era abo abaana be basinga okuleeta ekifaananyi ekibi n'owulira nga bagamba mbu abaana ba Nuupu baki babi bayaye biki ebikolwa byabwe byebyo beba abo ba Sky Soldier bebakubanga oyo Sky Soldier Bobby Yanga bebakubanga abasirikale amayinja eri abasirikale ne banyiiga ne badde eno side zeno ne bava mu bantu ne badda side zeno ne batandika okuteekawo kamera kati abasirikale batandika okuba tear gas ne bavudde amayinja bo ne bateekayo kamera ne bagenda ne bekusakusa nti babakube tear gas basobole okukola live ekwate babasindikire ssente ekawungeezi alye bulungi asule mu logi ya Kyagulanyi yasuze mu yammeka nga kamanyi n'okubuuza Kyagulanyi yasuze mu logi ki tiye yasuze mu logi ya hotelo y'egindi ya mitwalo 10 ekiro naye gyasulamu agenda mu Kyagulanyi gyasuzeemu omukulu nga yagala kulya na bosi we
aina okusulako mu hoteli Kyagulanyi gyasuzemu eye10 fe tuli ba revolutionaries tusula na ku street tusula mu motoka kakagenda kasuleriwa niyo ngambi sky ninda kana kato ata asulata ne bamalayo mwana muto benjogedde nzo yenchi obalayira batya okwata Qur'an oba Bible era nze nkimanyi ba revolutionaries abali yongo vudde mba politician ne bafutu soja bamanyi Sky soja bajja kwogala kubanti bafutu soja kati bali yeri nawo bamanyi bafutu bigere bali banyo banajja mu kamera bajja babuuza Louis ne Kyagulanyi ne Joyo Ekyenyonyi yakukkiriza okwogera mu kamera balina abogezi osegedde nenga waliwo soja je bali bakimanyi waliwo abayinza boyinza ganto ya witnessing anti Sky soja asulanga n'abakazi banji Leo Kasagga akimanyi Kasagga si ya muvuganga yatambulanga mu Regius yalingako Regius eyo jiraba yalingako ekifaananyi kya Segirinya n'ekifaananyi kya Bobby Wine yali ya omwana mu kifo ky'okununula eggwanga yaddanga mu bakyala abakazi kati nno baatandikanga no oyo Sky soja Bobby Yanga ne bannamawulire besaagala kwogera aba NBS abamu abali aba NBS ne NTV mulimu abalwananga n'abakazi Sky soja yo mulaba yalwanagananga n'aba bakwatanga amawulire ku gundi kwezo TV ku campaign trail nga balwanira abakazi wala banga bwefula bukansala mbubuze butamani Kyagulanyi bagala kubeera bukansala buki nga babulwaniranga ne ba Sky soja inanga sente nga sente bakadama zibasindika Sky soja afune ekyokulya afune n'obujjanjabi ng'azigulamu bamalaya bannamawulire benkugamba abo besijja kwogera mwana yayambala ng'oyo mwana tatu kyenkugamba oyo omwana omuto mulwadde agenda yeekebeza n'okwekebeza siragenda kwekebeza bamukebeze abantu abagala okufa ku mwana oyo aba bamutwala oyo actually ajja Miss Kigundo omwana oyo obanga omwagala akukolera live n'atunda ebintu byo brand zo biki naye beera omuzadde beera taata oyo omwana he was not mentored by omuntu omukulu ave mbine byokuvuma abantu kubiranga ayingira mu byobufuzi saa zino ayina kukola kubanga emyaka gye mito ekyokubiri alina okuva mu bikolwa biri eje emyaka olamuza otya malaya akusinga obukulu ng'abasasula nabo bulungi nnyo sente oyo Bobby Yanga oyo simanyi Bobby Yanga oyo abakubanga abasirikale amayinja abo basinga okutuleetera ekifaananyi ekibi tuli mu byabufuzi kyebyo okitegedde kakati akaana ako katandika katya kalina okuwa respect ekisooka Kyagulanyi okitegedde tesimusanyufu n'ebintu ebimu Kyagulanyi byakola ne bana bamwetolodde nga baganda baabo baganda babayingira mu byobufuzi balinga balowooza nti ffe twali tuleeta Kyagulanyi tutambula naye nti twali tutambulira famire kiki Kyagulanyi ayawule famire ye naye kiki kye basinga okukola obubi Sky soja okubanga Nuupu ajogerera bwatyo bakodo nti Nuupu bo kye bakola waliwo emitwe ja first team ya Kyagulanyi abantu balinga 6 kati abantu abo 6 balina abantu bali commendinga abantu bali commendinga babeera ku payroll kati abantu abo mukubeera ku payroll basasulwa akasente kubanga Nuupu ina sente eziva ebweru eziva mu bantu abavujirizi bangi eziva mu gavumenti Nuupu ina sente eziva mu ba MP Nuupu ina sente naye ndaba nti Sky soja ebintu talina njawulo anyway kugamba waliwo kale nandigaye talina njawulo na omanyi omwana gwe bayitanga Kato Ashback mujjukira oyo naye abo betwatandika nabo nno eyefuula mbadde manyirule kati Ashback kati ono mata so asinga Ashback Kato kubika Ashback Kato ettafali yateeka
ku Nuupu I mean ku People Power before nga tanafuuka Nuupu Ashba Katu yali yakola nnyo naye era naye kyamujjayo eno payroll ezo kubanga Ashba Katu ne Ghetto TV yagitandika lindako mbadde manyi nti bulijjo ogenda okulwanirira eddembe ogende weegatte ku Nuupu oba ku People Power mbadde manyi nti okola gwa nakyewa kati mwagala kubanga babasasula mwezi no bwe mpulira ekigambo payroll ndabanga omuntu ayagala okubanga asasula andi kati kyengezaako okugamba kyekino nti mulimu abantu abava mu Firebase Army ne bagenda mu kibiina ne bafuna emirimu nga basasulwa mirimu yes kati kyogamba Danny Magic tasasulwa oyo producer akola mirimu va mu bya wali mu bya being a producer wabula mu bino bwannakiwa bwakola mu NUP andi kati gwenga gwe sazino oli wabweru boto oyinza okiraba n'oyo ali eyo ajja kwogera bingi kubanga naye bwakiraba naye nze nsaba nnyo omuntu akomentinga ajjeko mu Nuupu muli agibeeremuuko nendabanga Sky Sojo ono nti kale at least Nuupu yamuwanga akaganya n'afuna ne ssente okuva ebweru endorsement abakyala babonda zenti abafunira endorsement tolaba nti ennaku zinaabimisinga n'okufuna obufunye ekifaananyi ne Kyagulanyi bwe kiti ofuna bakuwa akasente ofuna bakugamba nti ntwale ewa Kyagulanyi kwa nange nabe natwalanga wachiga nesina gwe nze nali siri after money nateekangamu nezange kyengezaako okulaga nti nakugambye nti njagala twawule abantu bano groups zino 3 njagala twawule Firebase Army abatuwuliriza era abatulaba njagala mwawule Firebase Army mwawule ba political players nga Nuupu ng'ekibiina n'ekibiina Nuupu that is a political party ni ba politician baacho bane abasubscribing ku kibiina nga Nuupu then mwawule ne kibayita People Power oba ba revolutionalist be bantu ba mirundi emeka kati Kyagulanyi yasigaza timu ye yasigaza timu ezo 2 yasigaza Firebase Army bali abava mu abali bamusupportinga mu kuyimba mu bichi kyabo ne byatambulanga nabo na bichi era ne gali jasinga kati okuba nayo aina ya Firebase Army then n'abandi ba politician benkugambye nti abachuka okusinziira ku kikyaba abongeddeko bamufunyeeko ki abatamufunyeeko ne bakola ki ne batambula ba politician then bano ba revolutionalist fe abana be Makerere banji bakakongolido ba revolutionalist abali mu mwewe abasubscribing mu Amnesty bikiyo bina ebirwanizi by'eddembe bagamba abo bafana ba epasabo ba revolutionalist bali nyam twali nyam ba dokita abasomesa onfuna bulungi ba professional ba engineers abasuubuzi yagamba nti okay tutekayo Kyagulanyi tutugirayo Kyagulanyi naye mu byobusuubuzi agina zanya pesa ki nibamuwagira nti anze ndi dokita naye mu byabasawo mu byobujjanjabi agina zanya banga ki agina zanya ki nibamuwagira ndi musomesa ndi wa masomero ndi ki Kyagulanyi tumuteekayo agina tuyamba ki mu byenjigiriza luleka tono nyo abo bonna twa withdrawinga ondaze nti n'abamawulire baliko nga balwanira abakyala ne Sky Soja ate kyogamba nti bwe twalowoozanga nti mugenze ku trail mugenze kutambuza njiri tibanaye tufune enkyukakyuka mwalinga mu kwegadanga kati golo si mwalinga balinga terezo olulimi sibu tuddamu kugamba nti mwalinga balinga n'abamawulire abamawulire abo kati gwe weebuuze kati njagala kankuzeeko emabega waliwo emmotoka ya Media House genda gyogera waliwo emmotoka ya Media House gye bayasayasa endabirwamu kakiki oza waki bajasa zaali ntalo z'abakazi bino byenkugamba nze Lulenzi bino byenjogera nze Lulenzi nga mulwanira abakazi be mutambula nabo si toddamu kwogera kintu ekyo nti nga mulwanira ndi musajja alina omukyala n'abaana banagamba ne lule yalinga eri
balwaniranga bali balwanira bakazi baji parkinga ku lodge onayinga ne muka oyali yasoka kuba mwala wa kaguni ke kamusoka mwako kenkugamba kakasikai ne kamuteka mwaka center akayitirivu naye ngo mwala mukulu kukko Rule ngatuunzika ku nsonga ya Sky Soldier magezi kigwa omuwanga nza magezi genandi wadde muto wange oyo addeyo ku nnono ennono za agement neneeyisayo y'abantu awe abantu ekitiibwa olw'emyaka gye ekyokubiri akozese omukisa gw'alina obumanyifu bw'alina ogumukisa wita mukisa kubanga bangi tebagufuna ogwo omukisa akozese omukisa gw'alina ogwo wabanga abadde akyafuna akasente okuva mu bantu ab'ebweru abo ataleme kulaga nti engeri gye bafunanga gye bajjangamu akasente ako yaferanga bafere abantu abo bali ebweru ino balaba balina ekisa ate balina obusungu abantu abo wakwata ekikumi kye n'akikusindika oba n'akusindikira omutwalo gwe ayagala oguwa ekitiibwa naye essaawa zino ogamba nti nze nayekozanga ki nakolanga bwe nti nenkola nti kituufu baabikolanga nate wokyogera okuva mu kamwako kireke omuntu omulala akyogere gwe okyegaane nate gwe kiva mu kamwako bo bamalamu amaanyi oba olina abantu bangi nnyo boolemesa waliwo abalwadde b'emitima abalwadde b'ensiga abalwadde baki biki kati kati abantu bawanga segirinya ssente bawanga segirinya ssente nga kotadde nono omugenzi ono yafa kingi bona bawanga segirinya ssente nga bamanyi nga segirinya mulwadde era yali mulwadde naye kati mulimu abaavamu ne bagamba segirinya yeekoza si mulwadde mulimu abeesikanga ne bagamba manyi segirinya amanyi ozannya firimu tabanga azannya firimu okitegedde kakati naye ate mulimu abakyaba nti segirinya muki mulwadde kati saawa zino bw'ovaayo n'ogamba nti gwe Sky Soldier walinga weekoza okujja ku bantu ssente olw'okuba kati olina ssente z'abahamu oba okoze bubi olina ssente z'abahamu olina ez'abasale kati oba oyisizza nnyo oba ofiiriza bano abalala oba bayisizaamu n'amaaso bali abazikuwa oba ofiiriza ne bano abalala ate ng'abantu abo bali ebweru beefiiriza akatono ke bayina okimanyi nti luba luseewa osobola okubeera wano oli n'abeeyi n'alabanga omulamwa gw'oleetera abantu ebino bye tubeerawo ne tubuusaako be tubuusizza abakkiriza ne bakkiriza abatakkiriza ne bagaana oli n'agamba TV eno omanyi nti oli asobola obeera n'akusindikira kamera kituufu omanyi asobola okubeera n'akusubscribingira n'agamba nze data njja mugulanga ng'ali bweru naye ng'awagira kino ky'okola nti saawa zino si za struggle saawa zino za kumanya kituufu kumentalinga abantu kuli abantu mazima saawa zino za mazima so si za kuddawo okwekoza bwekoza kati omuntu abeeyi n'agamba ensonga eyo nange ngimanyi bwe nti kituufu asooberayo n'agamba TV eno ereeta ki abantu abamanyi aboogera ebiriyo n'akugulira kamera n'akugulira ki ne kati wobanga obadde olimba nga byotadde osasanya mawulire ga bukyayi n'amafu oli andegambe ekyo ki TV kive nako okitegedde so kakati saawa zino tukole ebintu batwogere ebintu ebireetera bali abayamba bannaabwe okulaba nti basigala bakola ki kati nze Sky Soldier nkugamba nti ekisooka weetondere bakadaama abaakuwanga ssente ze watwalanga mu bamalaaya abaakuwanga ssente ze walyanga abaakuwanga ssente ze wagulangamu data n'essimu ze baakubbangako n'essimu ze wagabanga yagabanga n'amasimu yagaberanga abakazi amasimu n'amaana agenda ku live n'agamba poliisi emunyakuddeko essimu ye oyo Sky Soldier yabeeranga awo n'agamba Kyagulanyi bamukubye essasi bamuse batise n'omuntu basse omuntu naye ng'omuntu oluusi bamukubye luyi kakati saawa zino gavumenti beewa ssente abakyayanga gavumenti abayogeranga message embi ku gavumenti beewa ki beewa ssente bayogeranga ebibi Kyagulanyi bamukubye bamusse Kyagulanyi bamukoze bino bannange buli ali eyo kola kyokola abokyepira mu byoke aba Sky Soldier babyogeranga kati kankubulira amazima era singa gavumenti eno kyenkugambye nti abaterrorizinga gavumenti ate beewa ssente abaleeta obutujju gavumenti beewa ssente kubanga oba batya oba bakikinze sikitegeera kyova nti ne bana ababadde mu ghetto nga bakuba abantu obutayimbwa mbo babaki babagulidde piki
mu bagendi bakole balekerawo okubba abantu okitegedde kati kyengeza okugamba nti gobanga terrorizinga government egenda kuwa sente okusobola okukakkanya kati bano basikayi soja babeeranga ku live nga bagamba nga poliisi wesse omuntu ng'omuntu afudde abagambanga nga poliisi wesse Kyagulanyi emukubye essasi nga tebamukubye essasi abagambanga nti buli Kyagulanyi akwatiddwa lina Lufeenya ffe tuba tukwaza ne Kyagulanyi tulina Lufeenya tuli munda naye ng'ekiri ebweru abantu bali mu kwekalakaasa nga basikayi soja bali ku live bagamba nti Kyagulanyi bamukutte bagenda mukumuwa obutwa era baagala kumutta wabula buli munnayuganda wooli ayokyezza ekipiira ayokyezza akadomola akoze eki kikole nga basikayi babyogera basikayi bannayuganda mwerabira kati saawa zino sikayi ate yakulaga nti yavumawa yavuma oludda luli ate sikayi tewandivumye Kyagulanyi sikayi tovuma Kyagulanyi entalo z'abanene zireke mu baki mu banene toziyingiramu kubanga guli muntu wa bulijjo bali baleke Kyagulanyi agenda vaana agende e Denmark abeere mu bibye abeere eri nga ali ku mabiich ali ku bitu ali mu bulamu bwe agenda eri nga ali mu bazungu yibamuwa Hamad vehicle negwe togirina okisegedde asuwa magere era inako ne kamera eraba eri ani agenze wani avudde uwe ku security ye okisegedde negwe togirina osuwa mu apartment bwa mweyo bwe musasule emitwala 5 okisegedde so kakati abaana bano bawe ekitibwa abantu abakoze eki era nsaba Ajamis Kigundu nti Ajamis Kigundu omwana ono omukutteko ne Genosale omwana omukutteko mutwale ekyankwanzi mubasomese leadership mubasomese n'okukola omwana naye agenda alime nga Ashback yakola n'agenda n'alima Ashback alima mulimi Ashback mulimi n'omwana omutwale naye mumuyigirize nga naye akule nga Ashback ave wano mu kibuga utandika okukola enjiri ey'obukyayi kubanga bino byalimu ali mu bya bukyayi tosobola kulya ssente z'abantu alina omwana ogamba mbu ssente z'abantu zoolidde ate wabbanga babbi ate omwana ono mumutwale mumujjanjabe atandike eddagala ago magezi garule nga wadde Sky Soja tuli ku Lubalusewa TV era nga tukyeyongerayo lule njagala nga tuwumbawumba akalulu ka Segirinya we yavudde by action ziringa ezigenda okubanga zijja naye nga katabuse kituufu n'ebitingana by the way nayo bingi naye nalabye nga Alex Luwemba nga ndaba asiramuse kati ye Muhammadi abantu bakyuka ng'akyuse yabadde omuyambi wa Segirinya naye so tudeke mabega ku kyokusiramuka eddiini zo tutenga kintu kikulu kubanga yasiramuka dda mu mutima yabeeranga ne Segirinya ng'atambulanga ne Segirinya ng'agendanga ne Segirinya mu mizikiti mpozi ngamba nti yatodde shahadu yakatoola shahadu naye nga okusiramuka yali yasiramuka dda mu mutima omuntu osobola okusiramuka mu mutima naye natoola shahadu naye nga gwe wasiramuka dda mu mutima then ate osobola okutoola shahadu leero ate nga tewasiramuka mubiri naye nga osiramuse bigambo naye oyo yali yasiramuka dda ate ng'ovudde ne ku ekyo tuve ku ky'obusiraamu Alex akoze nnyo okuva from day one Segirinya abadde mu struggle ya Ntebe gyalimu gye yawangula abadde mu strugglinga kutuula mu Ntebe nga alina struggles bbiri Segirinya z'abadde alwana struggle ey'abantu bamulwanyisa obutabeera mu Ntebe eyo olw'ebyo byakola then n'aba ne struggle y'obulamu onfuna nti struggle y'Entebe eno gyatuddemu yerimu ne bino ebyajja ebijambiya biki bisango okulaba nti tobeera mu Ntebe eyo emisango gino kagijje osobola okuba togituulamu mu Ntebe eno osibwe bateekeyo omuntu omulala naye abantu beekawempe ne mutanswaza temwanswaza kubanga nze Segirinya siina nalunaku nalumu oyinza mwogerako kintu kibi okisegedde kugamba bino ebyokulya Kyagulanyi yabagamba mulye Segirinya yes baba balya ssente tera tajja ssente wasale Nyeko yali kiyamaani w'abavubuka teyala ssente newe yali ava kuba ssente w'abavubuka
milioni 10 zali ku account nga nyeko yavayo nazo najja nazo chogamba ne segiri nnyo omugenzi naye yalya baba yebuna balya sente ekyo si kibi era kyo wemba nyogere nsegenya yalya sente si kibi nti bonna bazirya bano ba Aloysius Mukasa bonna balya sente badi sikyamuwulira onfuna bulungi ne chairman Nyanzi nalya sente za Amudani sente za Amudani kubuza yazija nze nakaluluka aka Sanity View nze omukubaka ku Amudani ono yali me yali yesimbye ku Uhuru tumanya Amudani mukwano nnyo gwa chairman Nyanzi naye mukwano nnyo gwa family eyo kalana nabalya sente ze netena chakula musajja tu yasirika sente yali azijewa sente chize yali mbuza sente chize yali sente ezo nti Amudani yalopa omusango gw'okumubba akalulu kitufu akalulu gundi yakabba Uhuru yabba akalulu Amudani nalopa omusango chairman Nyanzi naayita mabega wa Amudani n'agende wa Uhuru na musasula nagamba nongena kumugeno no chali wange ne baloya ne farm ja emuolereza nzenji sasula farm eri kololo kololo ku kisaawe wansaawo biberawo fenga ne tubitegeera temusoba bitegira kubanga muli bawagizi temuli ba revolutionalist fe ba revolutionalist tubeera deep osegede so kakati senteza Lubalusewa TV mazima ku mazima.